Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get around. For starters, ngenda kusaba. Ino video CM za bulijjo. Jiwemu ku matu. Atera ngenda kusaba. Vuga akatambi nga bw'osobola. Museveni alina kadi zazannya kati. Ziringa kadi eza. Naye tazizannya simply nti talina byakwogera. Zina intention. Nabagamba Museveni waba akola ebintu bye. Abikola repeatedly. Abiddingana n'abiddingana. Statement zino baziddingana over and over again. Buli we bajja mu media. Omwaka ogwedde ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omwenda yakola statement n'agamba NUP yamubba akalulu era n'agisaba emutwale mu kooti. Wakitwala lightly lwa nsonga oyinza okuba tewategeera Museveni kikyali mu kukola ne maathi gwalimu obudde buno wa politics aiminga kola ki tugende mpola wakirabye nga tuvudde mu kalulu ke Kawempe NRM yazemu n'ekola ekintu kyekimu ng'egamba yabbiddwa akalulu NUP. Omuntu atandika okukola statements ekika ekyo aba alina kyalabye ng'akimanyidde ddala tagenda kusobola kukibypassinga kukiyitako. Aba ayagala kupracticinga kintu kyekimu naye ng'agezaako kuteekateeka bwongo bwa public. Mu luzungu kye bayita projection bwe kituuka ku politics. Kitegeeza ki? Projection etegeeza ki? Kuba ye kadi Museveni gyali mu kukola olunaku olwaleero. Wulirizamu katono gwe mukwano gwa kalaba akatambi. Ate kavuge. Projection is a psychological defense mechanism where a person attributes their own undesirable thoughts, feelings or intentions to someone else. In this case, accusing someone of a wrongdoing that you yourself are planning or considering doing in the near future. Kati gwabadde atwala kadi ya Museveni ng'eri lightly ndi wano kutegeeza Museveni aplanninga kubba kalulu akimanyi mugenda kukamu twalako mu maanyi. Kankuddiremu gwabadde abusabusa nti Museveni tatya kalulu. Njagala okutegeeza ebintu bino engeri gye yakabbangamu akitegedde mwamuguddemu ekawempe wano. Mwamuguddemu muti ekawempe. Ekawempe mwasobodde okukuuma DRA forms kubanga abadde acupula results ngabbako abantu DRA forms ne zitatuuka ng'akozesa bannaffe abadde nga ku ludda oluvuganya opposition ne batatuusa DRA forms ku tale centers ng'awaddembe okucupula a result kyekyabadde mu kalulu ke Kawempe. Ekyabadde mu kalulu ke Kawempe temwamuwaddewo space yakubajjako DRA forms. Yagenza okutandika okucupula result ng'akozesa electoral commission nga DRA forms eziri original muziina. Museveni akimanyi luli yakozesa ka space ak'ebyokwerinda naye akimanyi nti information ne technology engeri gyagenze upgrading abantu bagenda kubeera ne DRA forms akitegeedde ddala nti NUP gyadiringa nayo eri completely organized atidde akalulu ka 2026. Obudde buno kyategeeza kusigamba na Uganda. Museveni apulaninga okubba akalulu kano naye ayagala kigenda okutuukawo nga si surprise tugenda kujja kansoka nkutwale ku paragraph ey'okubiri ku page ey'okubiri ku baluwa ya Museveni. Museveni yagambye bw'ati page ey'okubiri mu baluwa ya Museveni gye yawandiise ku Twitter nga nnyonnyola ebyabadde Kawempe bw'ati bwe yagambye. That is why we are insisting on only biometric verification. Nobody else who is not biometrically verified will vote. I hope all Ugandans who want peace will support this. It must be one person, one vote. Somebody was arrested with 18 ballot papers. Wuliriza bano Museveni sibagezi. Wano tali mu kwogera ku biometric machines. Wano ali mu kulaga system nti ku mulundi guno gwokka waliwo system gye bagenda okuleeta nga yegenda okubeerako alizaati. Era wano ngenda kusabira ekibiina kyange kinsinga okwagala naddala SG wange omulungi tutandika followinga ku biometric machines ne technology wa kikaaki agenda okubeera mu biometric machines zino kubanga ono omusajja akitegeredde ddala tagenda sobola kubba
kalulu kano nga mukyasobola okubeera ne diala forms kankutwale ku party endala eyokubiri Museveni gyali mu kuzannya nga munnayuganda tulina okumukakasa n'okumubuusa ng'obudde bukyali. Museveni azanyisa kaadi endala y'ebyobufuzi gye bayita priming. Ekigambo kiri PRIMING. Kankuyambeko abamanyi obulungi ekika kya politics kino bakiyita oluusi preconditioning. This involves repeatedly exposing someone to a certain idea, statement, or scenario so that when the event actually occurs, they are less surprised or more accepting of it. It can be referred to as the politics of normalization, where repetitive exposure makes the idea or the event seem ordinary or expected over a time. Politics of normalization refers to the process by which certain ideas, behaviors, policies, social conditions are made to seem ordinary, acceptable, or inevitable, often through repeated exposure, framing, or institutional reinforcements. This conception is often used in political discourse, media, social movement to shape the public's perception and influence societal norms. Kanyonyole wano then tuvewo. Wansi wa politics wa normalization, waliwo kye bayita repetition or framing. Repeated exposure to a particular idea or policy can make it seem normal, unavoidable, or even if it was not considered controversial or normal. Wenyini wansaawo bw'okkirira ku kye bayita authoritarianism. In some countries bakugamba authoritarian practices omuli censorship, suppression of dissent are normalized by framing them as necessary for stability or security. Kanyonyolemu awo mu Luganda video eggwe. Obudde buno Museveni kyali mukola yekwese emabega w'okuteekawo stability mu security nga practicinga practices eziri authoritarian. Wabula ate byonna yekyasinga okukola kye bayita normalization, nti agezaako okukifuula nomu mu bantu, nti NUP eri mu kubba kalulu, nti era ebba akalulu. Ateekateeka obwongo bw'abantu tugenda tuka 2026 abbe akalulu aleetewo scenario ng'alaga NUP yabbye akalulu. Mpulirizaamu gwe abadde alowooza nti Museveni tawangulwa. Museveni awangulwa mu kalulu senga tokoma ku kulonda. Tekigwera kuggwe suulayo kalulu konodde waka. Museveni waaviirako obulungi era nawe wogenda onyigira obulungi kwe kusuula akaluluko n'okakuuma nga bwe kyabadde kawempe n'okalinda nga bakabala amidst okutiisibwa then bw'omala okalinda nga bakabala no making sure nti okabanja ne wekasemba we bakabalira kuba buli district egenda kubeera ne tale center we bakabalira. Wuliriza ebigambo bino nga tukoze ekyabadde kawempe nga buli omu ayina obuvunaanyizibwa obwo okukalonda n'otapapala kudda waka n'okalinda nga bakabala n'okalondoola wakati mu kutiisibwa. Tugenda kuwangula mu 7 hands down. Aho nno tunyige bulungi bw'akazanyiramu tumutwale emisinde. Maliriza bwe nti gwalabye akatambi kano. Gamba abantu nti Museveni kyali mu kukola tokinyooma lwa nsonga agezaako kuteekateeka bwongo bw'abantu ku kikya planning okukola. Akikola atya? Alina sooka kyakyuzinga kukisiga NUP agenda okukikola nga tekyali surprise. 2026 tuli bwe tuti, tulonda bwe tuti, tukakuuma, tukabanja. Si kabya bakama tuti